Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi wa Famulungi Alaykum Salam TV olwaleero ku makya gano tukwaniriza ku programu yaffe ey'abalamuzi oba the Judiciary Show wetukuweereza amagezi gonna golina okukozesa nga weesanze mbu oli mu mateeka wanga weesanze nga oli mu kkooti oba n'ebintu ebimu ebisobola okuyamba mu bulamu bwo obwa bulijjo. Banaye mulekeraawo kwetundako ettaka. Mulekeraawo kwetundako ettaka naye wabula ettaka muliriizinga erisigala liryo oba abazzukulu bo oba abaana bo bajja dikozesa mukozese $1 equation mujja kuba mukuumya ettaka lyammwe ate nga n'obugagga nabwo mubusigazizza nga bwansibo. Olwaleero nkyazizza abakulu okuva mu ssiga eddamuzi ngenda basaba batweyanjulire naye ekisinga obukulu bulijjo mumbuuza ab'ebyettaka. Leero ndeese omulamuzi okuva mu division y'ettaka agenda kuba addamu ebimu bye musobola ebitonotono bye musobola okumubuuzaako naye era tuliwo okubasomesa. Kabeeyanjule ndyoke mbanjulire programu yaffe topic ey'olwaleero gye tugenda okwogerako. Nsaba weeyanjuleko nnyabo obuuzeeko abatulabe. Abalabe baffe abalungi mbalamusiza, tuli ba mukisa nnyo ate tuli basanyufu okubeera wano. Amanya gange bampita Natukunda Geneva, ndi omulamuzi ali ku ddaala lya Deputy Registrar mu department abangiyite High Court naye division ey'amataka eya land etuula ku Twin Towers Katonga Road. Okay. Balabi baffe mwenna aba Salam TV tusanyusa okubalaba, tusanyusa okuba naffe. Salamu alaikum. Erinnya Jane Francis Nanvuma, omulamuzi akulira kkooti ento mu kitundu ky'Empigi. Tusanyuse okuba nammwe olwaleero tusobole okuwayamu ffenna. Webale nnyo, webalire ddala abakulu abo okuva mu ssiga eddamuzi. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga oba kiki ky'olina okuyitamu naddala bamaze okusalira omusango ku ggwe eyawaaba naawe gwe baawaaba. Abantu abasinga muba temumanyi kiki ekyokukola naddala ng'omusango gugwedduka mubanga oli ntya. Twabasomesaako wano ne tugamba mu ssente ze musasula eza beyiro muba mulina ozijjayo, abamu bazirekayo, abamu temubimanyi. Kati olwaleero mu bufunzefunze tugenda kwogerako eri mmwe abatulaba olwaleero kiki ky'olina okukola naddala ng'omusango guwedde. Era ku nsonga eyo yennyini tujja kubaako nga bulijjo tukuba amasimu bwe tunaatuuka awo eddakiika nga 4 tujja kukwatayo amasimu nga 4-5 tubuulire mmwe abatulabye olwaleero kiki musobola okugamba ku nsonga eyo. Kantandikire wano ku mukyala aninaanye Hawaship Geneva agenda tubuulira kiki ky'olina okukola naddala ng'ogenze mu kkooti omusango guwedde, ensonga z'olina okugoberera naddala okumakinga sure nti mbuto ate tozizza misango mirala okwewala okutaataganya emirimu gya kkooti. Ajja kwogeramu ku oluzungu nga bwemuwulidde ye Natukunda oluganda lwesirungi tetwagala kukola misango munnaye Ssaabasajja awangaale tetwagala kukola misango kati bw'owulira nga oluganda terujja bulungi oli waddembe okwogera luzungu. Akatebe kako neyanza maama badde nsaba mu ddakiika ng'emu nyanjule kkooti gye nkolerako. Nga bwe ngambye ndi ku division ey'amataka tutuula ku ekizimbe kye bayita Twin Towers kiriraanyaawo ne Fairway Hotel eri opposite. Division tulinawo abalamuzi ab'eddaala ly'aba judges bali 11 ate ba registrars tuli 5 ne ba staff abatuyambako. Kati bwe tudda ku mulamwa ogutuleese leero weewaawo tujja kuddamu ebibuuzo byonna tetujja kukoma ku mulamwa. Tuli wano kye tuba nga tusobodde tujja kukiddamu. Omusango gutandika nga omuntu ataddeyo omusango gwe n'aleeta obujulizi omulamuzi n'abuulira n'atuuka ku nsala. Kati tutandikira awo omulamuzi awadde ensala ye. Aba bombi ababadde mu musango awaaba n'ogwe babeera
tuba tumanyi nti baba bali mu kooti omulamuzi ng'asala awa ensala wadde wano mu Land Division twafunamu oba mbiyite bya kalimagezi electronic filing IT kati oluusi ensala tugiteeka ku online kuva mu covid beera tuli hybrid kati emisango gyaffe gyonna tugifayiringa online yona bagiteekayo online kati n'awamu okuwurirwa bwobanga tosobodde kujja bayinza kukuwuliriza ng'oli on video kati ne ku nsala tuyinza kusindika ku email oba ne ku eno ikimis gyetuyita ikimis yaffe bombi abali mu musango bwabanga bateekamu ebibakwatako banamu esimu ye oba namu email ye kati bwobanga oli ku musango gwo particular zonga mweziri ensala ogifuna naye omulamuzi bwagamba nti mujje ku lunaku luno mbanga we muli ne muwulira ensala yamwe bwagamba nti jja kugibaweera ku email nga mugirinda ku email yamwe ne mugifuna kati bwobanga ofunye ensala tukimanyi nti omusango aliwo asinga omusango asingiddwa omusango kati gwa asinga omusango oba ocacanca ono asingiddwa omusango ono tetujagamba nti ali mu maziga kubanga bakyalina essuubi eryeyongerayo olina kumanya ensala eneetaagisa kinze omusango gunsinze bagukusomedde oba ogifunye tukuwaddeko kopi physical copy y'ensala guneetaagisa ki oba alimu ebiragiro bye bataddemu sasula gundi oba etakalireke oba oliveeko oba bagenda kumenya nyumba kati omulamuzi bw'abanga asoma ensala akugamba obudde nti omubudde bwe buti oluwaddembe okujulira bw'obanga tomatidde kati kiri ku ggwe bw'olaba nsala gye bakoze n'ogamba nti okay nze matidde n'ensala ng'okkiriza ensala naye n'omanya nti ebiragiro bye bataddemu ojja kubikola ki ojja kubituukiriza kati bw'ogamba nti simatidde n'ensala njagala kujulira ng'olina okukozesa obudde obwo kubanga amateeka aliwo obudde bwe bateekako omulamuzi abukunyonyola nti mu budde bwe buti ojulire nobwo obudde buyinza kuyitako obanga okyanoonya looyawo oba looya tanaba kuteekamu empapula bwanga bukuyiseko okyalina omukisa kusaba kooti eyo nti munyongereyo obudde njagala kujulira n'ow'ensonga lwaki tewajulira mu budde kati engeri tulina nga nnya oyinza kubanga tojulidde kooti eddako nga bwebanga eri high court ogenda mu court of appeal bwebanga eri court of appeal n'ogenda mu supreme court naye bwezibeera court zino ento grade 2 tukyalinawo ba grade 2 ogenda wa chief magistrate bw'oba grade 1 o chief magistrate ng'ogenda mu high court kati oluusi oyinza kusanga bw'obanga olina lawyer yayinza kubiputaputa bulungi n'amanya nti kusinziira nsala eno bweri ndaba si byakujulira oluusi oba omulamuzi yakolamu mistake yakolamu ensobi bwe yali nga abalira sente zalina okuwa omuntu ono kati tuyinza kugiyita nti review ntuba ne baddamu n'osaba mu musango omulamuzi ntaddemu mu ensala engeri gye yagikola alimu ensobi gye yakolamu ne tugiyita review ntoba aliwo ensobi eyakolwa oba ntaliwo obujulizi bwewali nga tolina obudde obwo omusango nga gutambula naye kati ate obufunye ate nga buli bwankizo ku musango gwo ate bwakulemesa oba bwakusinyisa omusango kati oyinza kuteekamu review gye tuyise review omulamuzi n'agitunulamu n'alaba oba atuna mu bujulizi obwo oba ensonga yonna kati tulina okujulira tulina okukkiriza omusango oba n'ojulira oba eno gye tuyise review nti omusango omulamuzi yennyini eyasala omusango nsaba addemu mu musango guno arabe ku bujulizi aliwo obujulizi bwenfunye naye ali nga sibulina saafuna mukisa kubuleeta oba aliwo ensobi gy'akoze ensobi nsaba omulamuzi agitunulemu atuddiremu ensala ye oba nina ensonga endala tugiyita insufficient reason gy'owa mu kooti
kata tulinawo kye tuyita revision nako eringa review mu Luganda simanyi tukiyite tutya kwekenneenya tekuyaka kwekenneenya kati revision yebeera higher court kati nga chief magistrate ayinza kubanga awulira omusango n'awuliriza omusango gwatalinako obu jurisdiction obuyinza kati nagutambuza kati gwe n'olaba nti omulamuzi akoze omusango gwatalina obuyinza kati ogenda mu court eddako gye tuyita revision nerevisinga byakola oba omulamuzi akoze nga talina buyinza gye tuyita jurisdiction kubanga mutendera gya kooti gyaffe buli kooti erina obuyinza bwayo bwekoma kati ng'omulamuzi ono musivu akoma ku miliyoni 5 kati ayinza kukola ku musango nga ttaka lya miliyoni 2 kati n'ogenda mu high court n'ogamba nsaba revision omulamuzi ono yakola ku musango nga talina buyinza obusuka ku buyinza bwe oba ntaliwo ekyeyakola mu musango kitali kya kituufu kiyite irregular oba nti samatira engeri gye yatambuzamu omusango oyinza kukikola nga omusango gukyagenda mu maaso kooti eddako high court ne bayita fayiro omulamuzi n'asomamu n'amulungamya namugamba oba tolina buyinza kagugende mu kooti erina obuyinza oba kino kyewakola kikyamu oba kitereezemu kati ze engero nga nnya ze tulina okkiriza omusango ojulira oba review n'osaba omulamuzi ng'amaze kukuwa ensala n'addamu oba aliwo obujulizi bwali nga tolina oba aliwo ensobi gye yakolamu awo oba aliwo kooti eyo ekozemu ensobi n'osaba kooti eyawagulu erungamye eno kooti ndowooza ze nnya ze nkuwaddemu webalenya webalire ddala ayogedde Oluganda omumejja w'e Buganda n'atukunda worship munaye Oluganda luzibuzibu naye olaba alwogedde alhamdulillah kati tugenda kuddako ewa Chief Magistrate Jane Francis atunnyonnyolemuko obudde omuntu bw'alina okukozesa nga tannaba kugenda nga obudde bw'alina okukozesa okugenda mu appeal oba okujulira oba bagambye osobola okureviewinga omusango nga gugenda mu maaso naye nsaba ye nga ye atunnyonnyola engeri gy'asobola obudde omuntu bw'alina okukozesa okwapiiringa obudde obwo both mu civil ne mu criminal. Nate tusanyusa okubalaba ekibuzo kiri tibudde ki mwolina okujulira kati ekigambo ky'obudde omulamuzi bw'abaawa ensala ye jjukira nti omulamuzi bw'abaawa ensala sayidi zombi weeziri kati okangeze nti looyawo taliiwo gwe wooli kati annyonnyola n'agamba eno y'ensala naye kisinziira musango ki bwe guba gwa ngassi era ayogera era bwe guba gwa bumenyi bwa mateeka era akugamba so katukitwale nti gwa bumenyi bwa mateeka oba gwa ngassi akugamba nti olina ennaku 14 okujulira oba ate olina ennaku 3 okujulira kati ebyo bikwate zibeera 3 nga ne weekend mweziri oba ziba 14 nga ne weekend yazibaze naye nti olunaku olw'14 bwe lutuukira ku weekend oba public holiday it's okay osobola okuteekayo ensalayo olunaku oluddako kitegeerekese so bw'akugamba bw'atyo n'akuwa obudde nkwegayiridde bugoberere naye ate era ne bwe buba bukulemye okukwata eyo si y'enkomerero oddayo ew'omulamuzi oyo n'omugamba nsaba onnyongereyo obudde njulire bwampiseeko olwa kino na kino na kino gwe kasita okakasa omulamuzi era ajja kwongera obudde okusinziira ku tteeka ly'ekigamba so kati gwe basinze si y'enkomerero saagala okaabe osiite lwaki njogera ekyo waliwo omusango ogwasalibwa empigi ebuwama gwe baasinga ndowooza teyamanya kiddako kyeyakola n'agwa wansi w'emmotoka n'agamba bwe baba banninye kooti enzibye so omuntu oyo yalina kyali kimu ekirina okukolebwa mugamba nti si y'enkomerero okyalina okukola bino byonna sisita wange byaggambye either julira oba ddayo omulamuzi yekenneenye
oba ategenda mu kooti enkulu erabe ebyakoze byebyo oba si byebyo than okugwa wansi w'emmotoka emmotoka ekulinnye. Ekibuuzo ekirala engeri Her Worship Jennifer agambye mu Lands Division ku Tweed Towers naye obunnyo obwo obulaba Tweed ekizimbe ekyo kiyingira ababeera omanyiga giwunye naye tugendayo. Ekibuuzo ekiriwo kigamba omuntu wa wansi ono naddala gwe wegomba omukwasaganyizza otya okufayiringa omusango gwe online. Tutunuulidde AI, tutunuulidde fayiringi, olina koyogedde kawadde katya? Ebyo byennyini ebyo omuntu wowegomba ayakisesinza atya facilities zino bajja mu kkooti ne mubayambako okufayiringa oba balooya baabwe bebafayiringa. Kaakati gwawuliriza tukiyite kyamukisa mulungi oba naye ali teweeyibaala kijja wenjogerera wano tubadde tetunnagenda electronically nga bwe kiri mu lands. Kati gwe ayagala okufayiringa omusango gw'empigi gwe kwata mpapula zo ng'ozikubye ozireete physically tambula ojje ku registry y'ekkooti oteekeyo empapula zo bakuwa assessment bakugambe genda osasule emitwalo 10 oleete risiiti eyo ofayiringe bakuwa ennamba era omulamuzi akuwa olunaku omusango gutandika okutambula. Ngenda kuddeewa Her Worship Nakikonda atubuulire ku nsonga eyo. Manyi lwaki ngiremeddeko nnyo mwembi njagala views mwembi. Ettaka erisinga era abantu abasinze okunyigirizibwa be bano abantu ba wansi be balina ettaka be balina those chunks of lands be babbiddwa ettaka be banyagiddwa ettaka be batunze ettaka emirundi 2-3. Bo mubayambye mutya kubanga waliwo oli agamba maama batugambye kubanga waliwo wane yakuba essimu n'agamba mbwe kubanga tuli baavu tetuyambibwa oba ffe ebya kkooti tetubitegeera kubanga tuli baavu. Abantu abo mubayamba mutya? Tuba mukisa Fent Land Division tuli electronic. Kikigambo ndoza kituremye mu Luganda? Tugambe digital. Tuli digital. Tuli digital. Tuli kale.com. Nga bwayogedde courts ziri 7 ezatandika project eno zebatandikirako nga ne Lands Division mwe tuli. Kati emisango gyonna tuba tugyetaaga nti eri digital online. Kati okuyamba omuntu atalina lawyer kubanga bw'obanga olina lawyer yayinza kuyamba n'abitegeera n'abiteekawo. Naye bw'obanga tolina lawyer ku courts zino zonna 7 Supreme Court, Court of Appeal, Civil Division, Land Division, Anti-Corruption, ne Commercial, ne Mengo Court. Ndoza na Buganda Road bagyongeddeko kati. Zona courts zina tuyita kiosk. Kasi kiosk eno si ya kutunda nyanya. Naye kiosk eno twateekamu computers. Alimu scanner, alimu photocopier. Kati omuntu bw'ajjanga wa bulijjo nga alina empapula ze bw'aba ng'afunye omuntu n'amukolera empaaba ye baki. Oba ayagala kujulira ayagala kuteekamu oba noti gye tuyita notice of appeal eraga nti ngenda kujulira. Agenda mu kiosk tulinamu ba staff akuyamba n'abikuteerako ku online. Nga si byakusasulira? Nedda osasulira fees, court fees. Mane tunulya mu kamera kibagambe. Kankigambe kankidemu. Tosasulira service ejo. Ku Land Division tulinawo staff atulawo naye ne ba staff abalala bona baba traininga okujjako nti babeera mu court n'abalamuzi. Naye staff atula mu kiosk oyo tulinamu computers 5 ne scanner. It's very fast. Kasita ojjanga empapula zo nga ziri ready. Staff gwe tulina mu kiosk ya Land Division eri ku level 2 akuscaningira ebintu bye tuyita upload n'abya uploadinga omusango go direct mbangulaba gentude nga registrar.
kati ate nengwa locatinga netuguwa ani omulamuzi nemanya nti guno gwegenda wa mulamuzi gundi ono nengusindikayo kati noli omulamuzi naye nafuna okutegeezebwa nti omusango guno guze kati ate nibwoba nga otaddemu enamba yo yesimu oba email gyona kyotaddemu nawe ofuna okutegeezebwa nti omusango guli namba bweti ate bataddemu olunaku bwe guti kwe kuyambibwa zino zonna courts zina kiosks ne courts endala nga bwayogedde esitalina gye tuyita ikimisa abamu bagiyita ikimisi nakyo giyita ba staff baba balina okuyamba ate nkimanyi nti bayamba. Kooti eri omuntu wa bulijjo wano ku Salamu TV tuba tubaddiza munnaye ebifa musiga eddamuzi n'okubuulira engeri gy'osobola okukwatagana munnaye abakulu bano be mutya ennyo munnaye temwagala nabbasemberera mulowooza nti mbubomaawo bali mu nsi yaabwe naye bali wano okubategeeza buli kimu ekiba kifa eyo gye batuula naye nga baddiza mmwe nga community munnaye musobole okwanguyirwa emirimu gino naddala emisango munaye tegyebereka oluusi weesanga ng'oli mu kkooti nga tokyeyagalidde. Ngenda kubuuza Worship John Francis tubuulireyoko naddala mu experience yo ng'omuntu bw'aba nga agenda kwapiiringa kiki nnyo kyateekako essira ng'omusango guwedde wano ku leve esooka agenda ku leve eddako kiki nnyo kyalina okuteekako essira? Kati bw'alaba Salamu TV kino kikwate oleme kuddamu kubuzaabuzibwa omusango gukusinze owulira nga tomatidde oyagala kujulira biki by'oba oteekako essira? Ekisooka mu byonna teeka essira ku budde. Obudde omulamuzi kasita agamba obudde naku 3 oba 14 nkwegayiridde ekyo kikulu kakasa okulaba ng'okwata obudde. Ekyokubiri waliwo kye tuwandiise notice of appeal. Kino kitegeeza ki? Oteekayo ekiwandiiko kino mu kkooti gy'ogenda okujuliramu nga omulamuzi bwe yagambye nti bw'oba ova mu kkooti nto katugeze ezaffe eza wansi ogenda mu high court kati teekayo ekiwandiiko ekyo kye tuyita notice of appeal mu high court oba kkooti enkulu ng'omugamba ki ti nze mu musango namba bweti ne bweti saamatira era ngenda kujulira. Kati bw'omala ogiteekayo kiki kye kitegeeza? Gikomyewo mu kkooti eno omusango gwo gye gwawulirwa. Ekigendererwa ki? Nti basobole okutegekera empapula like omusango gwatambula gutya kye tuwandiise record of proceedings nti we bagisabira waggulu eri nti leeta fayiro eyo biba biri ready nga byategekeddwa dda tubiweerezaayo buweereza. Ekyokubiri ekiwandiiko ekyo ky'otadde mu kkooti enkulu okiraga nti ogenda kujulira kiweeko omuntu oli kuba giyinza okujja ewanga ngambye nti nze njagala kuteekesa nsala ya kkooti mu nkola so kimuweeko. Ate bw'omala okimuwaako waliwo kye tuyita memorandum of appeal. Memorandum of appeal kikyuse ntya mu lulimi lwaffe Oluganda naye kino kye kiwandiiko ekiraga nti ngenda kujulira olw'ensonga eno n'eno 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 oteekamu ensonga zo lwaki ojulira. So kati eyo memorandum of appeal nayo nkulu nnyo ate kikolere muki mu budde. Naye ate olw'okuba otaddeyo okujulirwako waggulu tekiraga nti eno wansi kkooti erekeraawo okubaako kyekola ku musango ogwo. Oli eyakusinga ayinza okujja mu kkooti nga ye ayagala kkooti eteekese ensala ye mu nkola. Kati weefuba okulaba nga weegaadinga jangu mu kkooti eno oteekemu kye tuyita stay oba okuyimiriza okuteeka ensala ya kkooti mu nkola. Kati kkooti bw'egiwulira n'egikuwa awo obeera safe nti omuntu oli ne bw'anajja ew'omulamuzi ateeka ensala ye mu nkola tekikyasoboka kubanga omulamuzi yagamba wabeerewo okuyimiriza okuteeka ensala mu nkola kubanga walaze nti ogenda mu kkooti eddako okujulira. Ebintu ebyo bikola exactly mubyogere kubanga abantu bababuzaabuza oli babasasuza n'obasasuza n'agamba sasula stay of execution
nasasula sente mbw agenda sasulira stay of execution actually anti balawyer we nazibuzibu kanyongerezeko ku kino abantu bangi bwe bateekayo gye tuyise notice of appeal addayo n'atuula ye n'amanya nti ataddeyo notice of appeal tagoberera kati bw'ogenda kulaba nga mu court of appeal aliwo obudde bwe basanga just notice of appeal gye wateekayo yokka nga babigoba kubanga tewagenda mu maaso n'oleeta memorandum kati oluusi bayinza kugamba nti court eya wansi erudde kumpa ki ejayise record of proceedings kati eyo ensonga oba olina okutegeeza kooti eri buli bw'owandiika ekiwandiiko eno ng'osaba ng'okiteeka ne ku kooti eri nemanya kiki ekigenda mu maaso kati ate n'abalala nabamu nga bwayogedde ku state of execution bwafuna state of execution agamba kasita tebagenda ku executinga ne appeal natagenda nayo kuki natagitambuza natagigoberera kati abantu batwagala bwoba otaddemu omusango gugoberere goberere omusango. Okay, ekibuuzo ekirala kyenjagala tutangaazeemuko omusango guwedde tuli ku post trials omusango guwedde bagamba ekisooka twafunako query nti esente eza baziyita bills of what bill of costs ziba nnyingi naddala gwe kati registrar mu lands lwaki bill of costs za lands zibeera nnyingi? Okay, kati ndoza tunyonyole bill of course oba so katunyonyole bill of course how much bagena tunyonyola tukola tya bill of course gwe tunyonyole lwaki za lands ziri high? Simanyi lwaki bagamba nti ziri high kubanga kati emisango giri mu level ya high court gamataka galina value ya 50 million and above kati kusanga mu land division nga etaka omuntu lyaleesewo omusango nga lya billion nga 5 kati billion nga 5 twakitegeeza bwebanga bakucharginga fees za court era nakino kankiyiseko nga bwe twagambye nti mu land division ne courts endala ezirina ikimis fees bw'oteekamu omusango gwo aliwo computer weekubuuza nti omusango gwo value y'ettaka ya sente meka kati bw'oteekako nti billion 5 system emiwendo gya fees twagiteeka mu system ekuwa fees zogenda kusasula automatically oyinza kusasula mu mobile money ng'ozirina ku sente yo immediately n'osasulawo nezigenda naye abangi bw'alaba nga sente nyingi adduka n'agenda mu banka tufunyewo issues mu land division especially kanjogerere division gyemanyi abantu nga bw'alaba ku system sente zebamuwadde ate n'afuluma n'agenda mu banka ezimu zigenda kuzogera maanya naye tezitukoze bulungi following either abantu aliwo abaforging empapula zaabwe kubanga oli akomawo n'aka bank slip nga ka bank eyo ate tulina app ya URA kubanga sente tuba tuzisasula mu URA ogenda kuteeka mu app eyo n'olaba nga sente tebikwatagana biri ku kapapula ko tebikwatagana twagezako kufollowingako ne banka negamba bimu biri forgery kati katugambe abantu abaleeta emisango temugenda mu forgery system bw'osigala ku system osasula fees zeekulaze z'osasula kati omusango bwe gugenda maaso ne gukusinga omulamuzi n'agamba nti costs oba bagita ki costs mu Luganda ensaasaanya y'omusango guno gwe naatukunda gukusinze gwogenda kugisasula Mariam kati bw'oba ng'obadde ne lawyer agenda n'abalirira kuva lwe yatandika bwe wayingira mu chamber ze n'omuwa instructions era most cases first item wali kubira ebeera notice of instructions. Kati actually not instructions ezo zireetako sente nyingi kubanga banna amateeka g'aba lawyer nga professional ge bagenderako ge tukalculatinga kumanya nti instructions value ya subject matter oba y'ekintu ekyo wawaabako mu kooti bwebanga yenkana bweti lawyer ajja kucharginga bweti kati ezo in most cases omubiri zibeera sente nyingi kati zine transactions oba items endala eziddako ebeera attendance gye mwajja mu kooti emirundi gye wajja mu kooti abajulizi be waleeta bipapula bye watayipinga kati kisinziira value y'ekintu kye wajja mu kooti waleeta mu kooti oba kye wawaabako nga bwengambye nti oyinza kusanga nga 5 billion kati kosi z'omusango gwa 5 billion tezijja kwenkana ne value ng'oli nga yali awaaba omusango gwa million 7. Okay.
katoli ajiza agamba tate nze kosse zange ziri nyingi kisinziira ku ttaka value gyawabako katoli bw'abakola bbiri era takola bbiri n'ogisasulira kubanga ogirina kugifiringa mu kooti netukola kye tuyita taxation era ba registrar tufe tutaxinga ku level ya high court ba registrar bakola taxation netutula enjuyi zombi netubala item by item ku lunaku luno ogamba nti wajja mu kooti netugenda mu kooti eri mu proceedings netulaba ate ku lunaku olwo omulamuzi yawandikako nti Miriam bareportings intali sectors ate netugamba tewajja ku lunaku olwo wali mulwadde ezo netukasanzamu netuddayo up to the last netuzigata fembi era kati mu mateeka g'abaloya ago aga bills aga taxation galaga nti basooke batuule babiri babiisemu bagita pre-taxation meeting bayinza kutuula ne babisamu amaaso ne bakkiriziganya ne bajja mu maaso naye bwe bajja mu maaso ga registrar still mbane n'okulaba kikubanga muyinza kwekobaana kati n'okuddamu n'endaba amateeka mugoberedde amateeka regulations z'abaloya za costs. Tudeke wa Hawaship John Francis tumenye eweyo tukola tutya kati emirundi mingi kooti zino eza wansi abantu abamu tebabeera na bapleader naye ate nga nabo basinze emisango era ng'omulamuzi yabawadde ensaasaanya ekibuuzo nzifuna ntya kati gwe kyenkusaba ky'oba okola genda ofune omuntu oba tuula wansi weekubira ensaasaanya nti okay musango gwange gwali gwa $3,000,000 so okusinziira ku tteeka 3 sayina lawyer oba nayina lawyer so kati professional fees zenawaayo ziri mmeka waziteekeko ogambe nti ku lunaku bwe ruti najja tebajja teekawo ogambe nti nakubayo ekirayiro ekiraga nti namuwe empapula za kooti sente bwe ziti ondage nti nagenda ne nteekayo mu kooti akapapula kano kwolwo teyajja era ondage so bw'omala okunkubira ebintu ebyo byonna n'ogenda mu registry ya kooti n'oteekayo empapula ezo ne bagiteeka efayiro eyo ewa omulamuzi n'akuwa olunaku lw'onojja awulire ensaasaanyayo era asasule agamba oli asasule so kati kisinziira nkubeera nga omulamuzi bw'agambye mutudde babiri omulamuzi agamba oke ku lunaku bwe ruti wajja n'abikula ku fayiro ye n'alaba nga wajja n'agamba osabye sente mmeka $2,000 oba 3 oba 10 kati ate waliwo etteeka lyalina okutunuulira okulaba nti ddala nkuwa 2 girina kuba 3 girina kuba 5 so bw'oba oyisizzaamu era tajja zikuwa n'asalako n'agamba osabye 10 naye girina kuba 5 so wano n'agamba nsazeeko 5 nkuwadde 5 nsazeeko gumu kuwadde bwe ziti so nakkirira wansi n'agatta zino zenzijeeko katugeze $3,000,000 era zino zenkuwadde katugeze $5,000,000 so bw'amala n'akuwa certificate of taxation kati awo n'otandika process ya execution ng'omulamuzi bwe yagambye n'ofuna sente zo. Webalire ddala Hawaship John Francis waliwo ekibuuzo kirala naye gwe ali ku Salam TV olutimbe olw'emirembe bagenda tuterako ennamba y'essimu nga bulijjo mubuuze ebibuuzo byammwe leero tulina abakugu bulijjo mbaleetera abakugu naye bo bajja kutegeera nnyo okusinga munaye feedback yammwe eri so important naddala mweno ensonga genda producer ngagenda kunterako ennamba y'essimu ku screen ako mukube essimu naye bw'oba okuba essimu vira TV yo jako volume ya TV oba giviire obeereko akabanga ate ogezeko okwogera n'amaanyi tusobe okuwulira ngenda kubuuzayo ekibuuzo kimu nga bwe tulinda essimu ku screen yaffe munnaye gwe ali ku Salam TV ennamba y'essimu eri 0758 7 twagala kwagaliza bannaffe abagenza mu hijja olugendo olulungi ate naawe ataagenze wekumire ku Salam TV osobole okugoberera banno oba olinayo omuntu nga yagenze tujja kuwa byonna ebifa e Makka mu hijja so munayi wekubire ku Salam TV ate teweerabire ku downloadinga Afro Mobile naddala mu ababeera mu ofiisi n'abatambula ekibuuzo kimu nga bwe tulinda amasimu
aha ani asalawo sente za bbeire kibuuzo ekyo kyazze nnyo ani asalawo sente za bbeire mu musango kibuuzo kirazeewo ekyo kirazeewo ekibuuzo ani asalawo sente za bail nali wano nenkunnyonnyola gwalaba Salamu TV nti ddembe lyo okusaba kooti okweyimirirwa naye ate kikakata ku mulamuzi okukuwa okweyimirirwa kati bw'aba asazeewo omulamuzi okukuwa okweyimirirwa kiri gyali okusinziira bw'alabyemu ensaba yo n'obunene bw'omusango gwo na biki ebiri mu musango ogwo okusalawo kyetwandiise obukwakkulizo bw'alina okuwa okusobola okuwa akakalu ka kooti. So omulamuzi bw'asalawo nti okusinziira jjukira oli mutendeke abimanyi so okusinziira byalabye bw'amaze okukunta okusaba kwo kiri gyali okusalawo nti jjukira kano kakalu kakuteekebwako nti obenga osobola okukomawo paka omusango gwe gunaggwa okusinziira bwenkunse okusaba kwo ogenda kuteekayo emitwalo 4 egya buliwo oba ogenda kuteekawo emitwalo 4 egy'obutaliiwo so ani asalawo sente ezo omulamuzi gw'osabye okweyimirirwa asalawo okusinziira ku ndaba gy'alabyemu omusango gwo n'ate ng'eyo endaba n'aggamba luli nti asinziira ku teeka ne ndikusomera mu kooti ento tulina kye tuyita Magistrate Courts Act ate era tulina kye tuyita Constitutional Bail Guidelines ezimuyambako okusalawo oba akuwa akakalu oba takuwa. Kakasa ekibuuzo nkisse. Neyanziza Hawashab Jan Francis. Enamba y'essimu eri 0758 gwe ali ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe oyinza okubuuza ekibuuzo kyo tugenda kuddiramu mbagirawo munaye bw'oba okuba essimu vira TV screen yo oba giggyeko volume omuntu tusobole okuwuliziganya bulungi. Ngenda kukwatayo amasimu amatonotono amasimu nga 3 oba 4 olw'obudde. Hajjati Mariam nga bwe tulinda essimu ezo waliwo ke waleese n'ogamba nti tulina engeri gye twanirizamu abantu ayambadde obulungi ayambadde sapatu wazaavuga emmotoka njagadde nkajjayo bulungi alaba Salamu TV akategeere nti mu ssiga eddamuzi ekitukulembera gye tuyita customer care tekirina wekikwataganira na nnyambalayo na ndabikayo oba oyogera oluzungu oba toyogera kasita oyingira geeti y'ekkooti fene ewaffe obeera potential client. So customer care egenda mu maaso oba essiga kyekyeri enrollinze buli muntu omukwata nga etteeka bwe liragira era nga bwazze. So tewali ebyo bye bakugamba nti atalina ssente tasinga musango, atalina ssente takolwako, ayambadde obubi takolwako. Nze ayogera naawe nkolera mu kooti ya mu kyalo. So abantu bano bwe bayingira geeti ya kooti tubakwata nga bwe bazze. Buli muntu ne tumuwa obuweereza obwanoonya nga bwe kirina okubeera. Okay, katukwata amasimu. Katulabeyo ko ali ku ssimu. Hello. Ali ku Salamu TV. Hello. Amanya go ne gy'okubije. Ndamu okuba essimu kirabika network okutataganyizaamuko katono. Nga tuli kweyo ensonga yennyini ya customer care. Ndowooza kati munnange gwali ku Salamu TV okitegedde mbu abalamuzi si balabe bammwe naye bantu nga mmwe ate baliwo okubayamba. Mugamba mboogera nnyo enzungu olaba Princess Natikonda ayogedde Oluganda. So katukwate essimu emu tuwulire. Ali ku ssimu. Hello. Ali ku ssimu. Hello. Gezaako
essimu ejja kuyitamu mpolampola. Kalabika ka network si kalungi naye tuddeyo eri omulamuzi waffe aninaanye wano. Process eno gye mwatandika eri electronic tetagatanganyiza flow y'emisango gy'ettaka kubanga gye gisinze okubeera egy'obulabe wano e Uganda. Abantu barespondinze batya ku system eyo? Answer. Tetaganyiza as such. Of course, bino ebyuma bagiyita kalimagezi. Bisooka nebitukangamu abantu. Kuba kyankalanya. Fena. Naye kubanga twagitandika 2022 March. Tuli mu myaka 2 mu n'ekitundu. That is COVID period. Abantu. COVID twatugivuddemu yali COVID yali 2021 awo. Kati eno IKIMIS ne tugitandika ne tugilaunching March 2022. Kati mu myaka 2 kitundu gye tulina. Abantu kati bamanyidde at least bamanyidde nga we kugambya baloya bagenze nga bamanyira ate ne bakyagala kubanga bamanya nti buli kyenfayiringa buli babadde nga bwafayiringa fayiro najja ku kooti nabuuza claraka nonyeza fayiro yange naye kati buli kimu kyonna baira nakyo kusoma. Kati kwate yessimu emwe. Hello, Alaikum Salam TV. Hello, Alaikum Salam TV. Amanya gone gy'okubidde. Hello. Alaikum Salam TV. Yongezaako ku ddoboozi lyo tusobole okuwulira obulungi. Ogira ogezaako essimu ejja kuyitamu mpolampola. Continue nga woobadde. Kati mbadde ngamba nti ebino ebintu bya IKIMIS byasooka kukangamu abantu nga tebamanya afayiringa wa wakola atya naye kati tugenze nga tumanyira ate nga bwenkugambe nti tulina kiosk oba room awali computer abantu bwe babuuliza ne bafuna information. Okay. Kati ate tugamba abantu bw'oba nga totegedde kintu nga bwenkugambe tuli ba registrars 5 oyinza obutafuna ba judge mangu naye kati ffe ba registrars 5 ffenna tuli supposed okwaniriza abantu kati nze ndi in charge in handling all the correspondences ezijja wali nga recently bwe twali nga tulina open day kololo abantu batuleetera complaints zaabwe zona ezimu zagenda ku inspectorate nezitunamu eza land vision nezituleetera. It is handling one by one buli omu tuoperatinga kye bayita open door policy. Okay. Twagala omuntu bw'oba nga olina ensonga lema kubeera eyo n'ogamba nti kooti tebatuukako tezitubatuuka wa abalamuzi jangu mu office obuuze tujja kukunyonyola. Okay. Njagala kwebaza Esiga Eddamuzi bataddewo olutuula olw'ennaku 2 we bagenda okubanga disposinga of emisango egiwera 23 that is court of appeal egyo gibeera misango minene nnyo okulaba nti mbuzi givuddeko kati omuntu acomplaininga sawa eno nti mbu kooti etulidde omusango gwange obeera gwe atayinaako buzibu. Ali ku simu tugenda kulaba oba tukyayinayoko ku simu simanyi network kirabika zitucyankalanyeemuko katono anti munaye network z'ennaku zino zibulaabula naye osobola okuweereza ekibuuzo ky'oku social media zaffe abalamuzi baffe tujja kubaza wiiki ejja basobole okutuddizaamuko. Tugenda kumaliririza wano naye kaŋŋambe abalamuzi baffe batusiibule tulabe ettule batusibidde eri olwaleero. Tutandike naawe. Okay. Okay, mbadde njagala kwogerako kye tuyita mediation nga bwe tubadde nga twogera ku mulamwa gwa ensala post ensala naye twagala kugamba abantu tu Esiga Eddamuzi dukoze engineering okuteekamu amaanyi mu kintu kya mediation
twagala abantu bategeere mediation kubeera ng'okuteesa n'okukkaanya. Chief Justice launchinze abantu baappointinga harimu ba retired judges n'abantu abali professional betuyita court accredited mediators. Naffe abalamuzi oba mulamuzi judge oba registrar oba chief magistrate wali bw'oba olaba nti muri abantu musobola kuteesa ne mukaanya nga temulinze kugenda mu musango ne bitwala obudde ate ne gwonoona ne ssente, tuyinza kukola mediation. Kati neno mediation ne ku land division weeri tulina batuwadde ba mediators 13 tulina okubategekera oba nga batuula. Kati bw'oba abalinayo emisango n'abo abagenda kuleetayo emisango kiteeke mu mutwe gwo nti osobola kukozesa mediation n'otagenda mu expense y'obudde buwanvu n'okwono n'okufulumya ssente ng'omusango ogenda mu maaso. Bw'ebanga olemweddwa mediation ogenda mu maaso n'owoza omusango. Mediation tuba tugiwa 60 days n'ekuyambako. Sibula bataba abalabe balungi aba Salamu TV tubeebaza abatasobodde kukuba amasimu offices zaffe nzigule muleta obanga olina complaint oba nakyo wabuuza ojja n'otubuuza. Hawa Chief Jane Francis sibula batulaba. Nga bulijjo njagala okwebaza management ya Salamu TV okutuwa akakisa kano okujja okusomesa abantu baffe esiga eddamuzi biki byerikolera birikola bitya. So njagala okutuusa okusaba okwebaza kwange timwebale nnyo mwebale kutwagala. Kati gwe abadde atulaba nyongera okukwebaza kuba singa toliiwo era twandibadde tetulina kye tukola wano, naye weebale kwerekereza n'akadde n'okawaayo. Kikyensaba nti ekkooti nzigule ng'omulamuzi bw'agambye, nkwegayiridde tokkiriza bakubbire mu corridor, tokkiriza bakubbire ku geeti. Jangu nga bwagambye nti tukola kye tuyita open door policy. Gwe jangu buzi oyogere ne registrar wagambye njagala kulaba mulamuzi ojja onnyonnyola ensonga yo oyambibwe ng'ate tobbiddwa. Tubaagala nnyo mubeere mulungi, Mukama abatukuumire. Ali ku Salamu TV webale kwekuumira ku programu eno nga bulijjo ebeera Judiciary Hour wano ku Salamu TV wetukuleetera ebifa musiga eddamuzi n'okusobozesa okutegeera bw'osobola okweyisaamu naddala ng'ofunye akagaanya kubanga ogenze mu kkooti oba ng'ofunye weesanze ng'oli mu kkooti. Naye nga mpunzika teweerabira okukozesa ettaka ly'obulungi, temwetundako ttaka bannaye ettaka lya bugagga nnyo, kya bugagga kyammwe naddala nga oli mu bibuga, naye wabula mukozese wandola equation mukuume obugagga bwammwe naddala obuli mu ttaka. Obadde mulabe bulungi weebale kwekuumira ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe. Siba bulungi katukwagalize okulaba programu ezijjako bulungi. Siba bulungi. Eno ye Salamu TV.